oba tufa tufe ba MP babano munnange bakalubidde ku nsonga y'ebisagazi. Yo birthday concert ya City Tycoon amanyiddwa nga Brian White esaziddwamu ate nga baloya ba family ya fira bongole lutaya balabudde abayimbi abaffe ebya King Saha ne Bebecool okuddingana bituufu oba buterevu byonna mbikuleetedde wana ku Jika Media. Of course nabitaka Esther nkutumirako nnyo weebale kubanga ogyekuumirako songa ne bakanda atebu nawe okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku Jika Media. Mande Sarah nawe sikwerabidde mwebale nnyo mwe mutufuula kyetuli. Of course ntandise n'omukulu Bebecool. Bebecool ne King Saha munnange ffena tukimanyi bulungi nti bano babadde ne rangozi nga beevuma ebiwanvu n'ebimpi. Jjukira musajja mukulu King Saha yatandika okubanga ate tebakwatagana n'omukulu Bebecool. Oluvannyuma lw'omukulu Bebecool okuvaayo n'agenda mu mawulire mu press maaso g'abantu bonna natandika okwogera ku King Saha nga wakozesa ebiragala. Era okuva ku olwo olunaku mukwano gwange bano tebaddamu kuzikwasa. Era King Saha yagenda mu maaso n'akuba n'oluyimba olumanyiddwa nga Zaakayo ng'alumba omukulu Bebecool. Ndujjukira bulungi Bebecool yateekako King Saha ku lisiti ye. Wabula engambo zitambula nti ku mazaalibwa g'omukulu Jose Chameleone bano baddinganye era nga kino kyakolebwa omukulu Eddie Kenzo yabatabaganyiza ne batabagana. Ekintu kye ndowooza nti sisobola kugikkiriza okujjako ng'omu ku bano avuddeyo n'ayimira maaso ga kamera ate n'atubulira ekituufu nti amazima tewakyali nnugu yonna. Wabula bw'oba tebakoze ekyo bano biifu yaabwe ekyaliwo. Tujjukira ku mukolo gwe gumu Palaso ne David Lutalo bavuddeyo nabo ne bagamba ffe tuddinganye maama atugase. Abo bayogedde n'emimwa gyabwe mu kamera oyinza okumala gakkiriza. Wabula bano ababiri okusinziira nga bwe ndaba ne bwe nsuubira bano batulimba era essaawa yonna ogenda wulira ekigambo okuva ewa Saha oba ewa Bebecool because I think bano eno time tennatuuka okubanga bano batabagana. Ekintu ekyabwe kinene nnyo kinene. Wetweyongerayo mukwano gwange bangi mubadde mwebuuza Brian White yabulirawa, omusajja waffe yaddawa ng'obwavu butuuta. Munnange musajja mukulu ono abadde n'enteekateeka ez'okudda wano e Uganda ate amanse ssente nga bw'atera okukikola. Ono nno mukwano gwange abadde ateekateeka kubanga ate akola 2-day birthday concert wano mu Uganda era kino kibadde kigenda kubeerawo bbanga ddene era nga birthday concert eno mukwano gwange gwe ampuliriza badde genda kubeerawo omwezi guno gwennyini. Abadde ateeseteese ennaku z'omwezi nga 11 n'ennaku z'omwezi nga 12 omwezi guno gwennyini mu mwaka guno gwennyini. Era ng'ono abadde alonze mwanatu ekifo ekinene obulungi. Wabula ekyenjawulo ekibadde ku mukolo guno oba birthday eno mwanatu entrance ebadde genda kuba ya bwereere. Abannayuganda bamanyi ku by'obwereere. My friend wano abadde agenda kujjuza. Wabula mukwano gwange ag'omu nsonda galaga nti omusajja ayina akasente era muganda wange zino sente wazikuwa wallahi ozirya ne zikulemerawo ate ne bazzukulu bo ne bazisangawo. Akasajja kakomyewo n'amaanyi mapya. Wabula musajja mukulu ono alemeseddwa poliisi era nga okusinziira ku afande Luku Wesigirwe ono avuddeyo n'agamba nti birthday party eno egenda kubanga ate esombola namungi w'omuntu. Kyokka nga namungi w'omuntu ono ajja kwetaaga enforcement oba ajja kwetaaga amaanyi ga poliisi okubanga ate ekuuma eddembe. So poliisi yo nga yo teyeetegese era mwanatu bano basazizzaamu emikolo gya musajja mukulu White Brian ne bamutegeeza mpozi afuneyo ate ennaku endala poliisi agiwe obudde esobole okuba nga yeetegeka. Kati nno munnange ebyo byonna nga bikyali awo bammemba ba palamenti muganda wange bagamba batufa tufe olwaleero teri kudda mabega. Jjukira omukulembeze w'eggwanga yakomyawo biiru eno ey'ekisagazi n'agamba muddemu mugirongoseemu. Wenjogera ku bisagazi muganda wange oba ofuna bulungi njogera ku homosexuality biiru eyo
era nga Uganda Parliament muganda wange olunaku olwajjo zabadde ennaku z'omwezi 2 bano bayisiza mwanatu amateeka gano era ne bagamba bagalongoosezza. Jjukira bagawa omukulembeze w'eggwanga n'agamba galimu empulunguse baddemu bagoozeyoze, wabula Speaker Anita Amongi ono avuddeyo n'agamba bannange tuyimirire ku magulu gaffe abiri tulwanirire bannayuganda batwesiga tulina obbalwanirira tubabeererewo. Ne bagamba Kebeki Kaabe Lubaale bano balina okgenda maaso ne kye batandise era ne bagamba tewali kigenda kubatiisa kazibe ebbaluwa ezirimu obusente obutonotono mwanattu tezigenda baleeta bitengotengo era nga bano bagamba ensi za wabweru tezigenda kujja te zitufugire wano ewaffe. Jjukira munnange ffe ekikulu ekyaffe muganda wange emize egyo tetukolagana nagyo, tulina obuwangwa n'ennono. Ati wotandika okukola emize ng'egyo muganda wange bajjajja baffe obujjajja bwaffe obwakabaka bwaffe buba buggwawo. Kintu kye ŋŋambira ddala nti munnange Speaker mutuufu nnyo. By the way, happy birthday muganda wange Chosen Blood. Chosen Blood awo nalabyeko ku bufaananyi awo yapostinzaawo ku bifaananyi muganda wange yayiyeewo ekyuma ekipya. Jjukira abadde akuza amazaalibwa ge era omanyi amazaalibwa nga akasente weekali gawukana n'amazaalibwa nga akasente tewali. Kakati musajja mukulu yeeyiyeemu ekyuma oba bakimuyiyeemu munnange omanyi celebrity life eyo munnange ebuzaabuza. Olunaku lukya bukyawo ne bagamba ate emmotoka bagikimye naye big up kyemmanyi eyo mmotoka yiyo nyumirwa. Life is short muganda wange wofuna akasente weeyagale totya bagenda kwogera ki totya bagenda kukulaba batya weeyagale because muggulu teriyo mmotoka muggulu teriyo nkoko woba ofunye ku sente yako nkoko muganda wange. Of course ze nabagambye ensonga y'ebisagazyo twagikwasiza Mukama Katonda agumye omukulembeze waffe w'eggwanga. Yes batutisatisa tugenda kubanga tufiirwa obuyambi. Kyo kituufu ensi za wabweru ezo mwanatu zikwatiridde Uganda mu economy wabula ate waliwo wekisukka. Naawe muntu ali eyo leka muntu kubeera nga ate blackmailinga akozesa ensobi ng'olaba akolumu yimirira ku bigere ebyo mugambe nedda ekyo si kye kituufu ekirina okukolebwa okole ekituufu because at the end of the day mumaaso ga Katonda ogenda kuyimirira bw'omu bakusalira omusango ng'oli bw'omu ogende mu ggeyeena omuliro kwokye ng'oli bw'omu. So wokola ekintu okusanyusa abalala ate gwe nga kikkosa muganda wange eyo nsobi yimirira ku bigere ebyo mmanya amazima tukimanyi bulungi amazima gakaawa naye ate oluusi olumu geetaagisa. So nyongera okwebaza gwe mukwano gwange agyekuumirako ŋŋamba nti eno Jika Media ensibuko y'amawulire twewayo baweereza nammwe mwebale kugyekuumirako. Kale nsaba Mukama Katonda ate abankoomere abampeere ekisinga.